Mukama bw'abanga akuwadde obulamu n'akutuusa ku kisiibo kino kye tuliko, era olina okwebaza nnyo Mungu okoleremu emirimu emirungi. Okumala omwaka mulamba ng'olya buli lunaku ne n'ogamba omwezi gumu osiibe. Obusiraamu tebwalagirako kintu kikyamu era bulina ensonga lwaki bwatugamba tusiibe. Bw'obanga olina obulwadde obukutawaanya oba olina obulwadde nga tokkirizibwa kusiiba, era tolina kuliira mu lujjudde kubanga oyinamu ku busobozi, olina okukola budget, abantu boyina osuubulula. Olaba ekisiibo kino abamu kibakalubiriza nnyo ate nga abamu n'abasiraamu. Emizikiti gigenda kujjula, awo kitegeeza shetaani zonna bamaze ozisiba enjegere. Naye singa tubadde tutambula ng'ekisiibo kino bwe kibeera, buli muntu yenna yalibadde yeeyagala. Kubanga bw'obanga olina erinnya ly'obusiraamu, nkulayira n'otuula wano n'olya ng'abantu bakulaba, kiba kiswaza nnyo. Olunaku lwaleero tuzze tukyalireko omu ku baganda baffe abakutte enkandago wano mu ggwanga Uganda, it comes about business. Era ng'omukulu ono tuzze tumubaleetera wano ku channel yaffe ku Media, ate naye tukugamba nti subscribing, liking, commenting, sharing, ebirungi bingi bikyajja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eri abasiraamu mwenna. Ate oba olyawo nammwe abeezikiza endala, Katonda yeebazibwe, kasubire nti nno akyabakuumye. Makonna ge mannya era nga nkola ne kyali wange Masembe. Olunaku lw'olwayo nga wemba nnyonnyodde, tulina omu ku basiraamu abajjuvu. Oba tuli musiraamu era omujjuvu sebo. Ndi musiraamu omujjuvu. Okwaniriza Karim ku Media wano. Yes sebo. Obulamu alhamdulillah. Era kansooke ntole n'ekiramuso ekikulu ennyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sebo. Obulamu alhamdulillah. Tetulina tabbu era muddu ze tulimu za kisiibo. Kisiibo kyayingiddewo dda era buli muntu yenna abasinga abasiraamu batandise dda ekisiibo sebo. Ekisiibo kino olowooza kigatta ki ku muntu naddala omuyisiraamu ali eyo atakimanyi? Ekisiibo kino kirungi nnyo, kigatta nnyo ebintu bingi kubanga ekisiibo kuba kwenenya, kola mirimu mirungi, kwagaliza, kuliisa abantu, kusonyiwagana. Ekisiibo kyo kigazi mu busiraamu era Mukama bw'abanga akuwadde obulamu n'akutuusa ku kisiibo kino kye tuliko, era olina okwebaza nnyo Mungu okoleremu emirimu emirungi kubanga tulina baganda baffe abaatuvaako, abaatuvuddeko, abatasobodde kusiiba kisiibo kino. Ne basheeki baffe abakulu nga Sheikh Muzaata era omule mirembe, era naye ekisiibo kino naye yalibaddewo naye tasobodde. Naye Mukama wabanga akuwadde omukisa ne kikusangawo nga wooli, era olina okwenenyezaamu ebintu bingi, tukoleremu emirimu mingi emirungi, tuliise abantu. Bwe kityo mukadde wange. Ekisiibo kino Omusiraamu ffenna tukimanyi, oba oli awo n'abamu abantu abatali basiraamu ketusiibireko bakyali baffe, naye omuntu alina kweteekateeka atya? Okweteekateeka mu kisiibo kino olina okweteekateeka mu ngeri nnyingi nnyo. Engeri esookera ddala bw'obanga oyinamu ku busobozi, olina okukola budget, abantu boyina osuubulula. Ate n'ewaka bw'obanga oli mu kisiibo olina okukola budget yo, ewaka ngenda teekateeka kino, abantu bange basiibe basibuluke nga bali happy. Kati eyo bwe kityo muganda wange. Ate bano abantu abagamba nti kati siri musiraamu naye njagala kusiibirako Karim. Yalina biki byalina okwewala, biki byalina okuteeka mu ndowooza, biki byalina okukola? Nedda olaba n'okusiiba, by the way, okusiiba libanga ddagala. Libanga ddagala kubanga okumala omwaka mulamba ng'olya buli lunaku ne n'ogamba omwezi gumu osiibe, era nkulayirira omubiri n'ogigattako, era omubiri gwo gw'obootereza. Obusiraamu tebwalagirako kintu kikyamu era bulina ensonga lwaki bwatugamba tusiibe. Okusiiba obootereza omubiri gwo ate ng'ofuna n'empeera eri owa Mukama. Yesebo. Abaana ab'obuwala abali eyo naddala abasiraamu, ennaku zino tuzze tubalaba internet yaboonoona, omulembe gwa digito gwaboonoona, omusanga ali mu kisiibo. Empale ekkirizibwa okwambala mu kisiibo? Empale tekkirizibwa ne bw'obanga toli mu kisiibo. Ennyambala y'ennaku zino yatabuse nnyo. Ogenda n'osanga omuntu nga muntu na mukulu, mukazi akuliriddeko mu myaka, naye ng'ebintu by'ayambala bikusittaza. Sigamba nti no mu kisiibo mwokka omuntu mwalina okwambala obulungi. N'embeera yonna wadde nga tetuli mu kusiiba, omuntu olina okwambala obulungi. Yesebo. Ekitegeeza obusiraamu nga tugyeko nti kisiibo tebukkiriza mukyala kwambala mpale? Tebukkirizaako ddala mukyala kwambala mpale, naye okuggyako ekisiibo kino
ate kigenda ne kisussa ne kigambira ddala omuntu olina okuddayo weenenye. Kyova olaba abantu bonna bonna ng'abakyala abadde bambala empale, abawala abambala empale nga bambala bubi, nga bwe tutandise ekisibo kino ennyambala egenda kukyuka, abantu bagenda kuddayo beebikkirire, emizikiti gigenda kujjula. Awo kitegeeza shetaani zonna bamaze ozisiba enjegere, ziba ku njegere. Kyova abantu abadde aboononefu bagenda kuddayo basinze, bagenda kuddayo basiibe basuule abantu. Era n'abantu okuba n'emitima emirungi kati mu kisiibo kino, Allahu akbar. Era mikwano gyonna gijja kuba gikuyita, jja kugenda esibuluke ng'olabira ddala buli muntu awaayo ng'ayagala. Naye singa tubadde tutambula ng'ekisiibo kino bwe kibeera, buli muntu yenna yalibadde yeeyagala. Nina ka information ke nafunye ebanga nti waliwo abamu ekisiibo yeekweka mu kisiibo, naye tutuuka wali ku ssaawa ey'okusiibulwa nakubamu ekanzu najja ku muzikiti we nagamba nti kati nzize piraawo wuuyo munnaye mwami Makona. Olaba ekisiibo kino abamu kibakalubiriza nnyo, ate ng'abamu n'abasiraamu, kubanga era bagamba bw'obanga olina obulwadde obukutawaanya oba olina obulwadde nga tokkirizibwa kusiiba, era tolina kuliira mu lujjudde, olina kwekweka. Naye ate abamu tebaba na bulwadde nga talina kimuluma n'agaana okusiiba ng'alina kwekweka, kubanga bw'obanga olina erinnya ly'obusiraamu nkulayira n'otuula wano n'olya ng'abantu bakulaba, kiba kiswaza nnyo. Kyova olaba beekweka yessebo era bavaayo, abamu n'avaayo n'abanga eyasiibye, kubanga era tosobola kutegeera muntu yasiibye n'ataasiibye. Asobola okuba nga yeekwese n'afuna ekyokulya, naye ate wali mu kusibuluka ssaawa emu era naye n'avaayo neyefuula ng'eyasiibye. Naye byonna byonna kyokola oba okola kya bwereere, kubanga Mukama tosobola mwekweka. N'obeera ng'oli mu nzikiza ng'okoze ekintu, era Mukama yekka y'aba amanyi. Sigamba tino olina kukola kintu weerage buli muntu akulabe tino wasiibye, nedda osiibira Mungu oyo atutwala. Kati ne bwe weekweka kiba kibi nnyo. Mbadde ndi wano ne ndaba bizinensi, olina ebintu ebirungi nga tuvuddeko awo mu kusiiba, era njagaliza abasiraamu mwenna ekisiibo ekirungi, era Mukama abaweemu kimusinga okwagala. Seeka nga tukyali ku mboozi eya bizinensi, omanyi bwe tubanga tunoonya ku bantu abalina bizinensi, ate tetusobola kuleeta muntu yeebakaka, tulina kuleeta muntu ng'ali mu bizinensi. Bizinensi etambula etya ennaku zino? Bizinensi alhamdulillah twebaza Mungu. Omanyi obusiraamu bugamba buli kintu kyonna ogamba alhamdulillah, kuteekateeka kwa Mungu, okubanga oli mulamu okyatambula. Bizinensi tebadde mbi, twebaza Mungu. Niyo okujjako era nga bw'omanyi ebyenfuna si birungi, naye twebaza Mungu. Tutambuza tuli balamu, ekyo ekyengeri ekikulu, okubanga oli mulamu okyatambula, alhamdulillah tugezaako muganda. Ennaku zino ekisinga okusuula bizinensi Seeka ndowooza kukola n'abantu abatali oba batali professional oba abantu atalina mwoyo gwa bizinensi. Eyo kyali kikutuuseeko okuba olina emboozi gy'ennyumiriza wano ennungi okukamala? Nedda, omanyi okukola emirimu si myangu. Osobola oleeta omuntu ng'oyagala mukole naye. Ekyokulabirako osobola okufuna omwana gy'omugje n'omusembeza kumpi n'ogamba tukole ffenna, omwana n'otandika omutendeka emirimu. Naye gy'agenda okubanga akula nga atandika omumanya ebintu n'atandika omumanya ekibuga, ate n'ayagala okutegeerera nannyini bizinensi. Omwana gwe wajja gy'omugje naawe omuleeta omusembeze omuyigiriza emirimu, kubanga omwana gw'oba oleese okukola naye emirimu, nze kyemmanyi tosobola kukola naye paka, era kijja tuuka ekiseera naye agenda akola ebibe. Naye wano kyemba njagala bw'abanga tuli naye wano tutambudde naye, kikyaba nzijjeeko, kubanga nsobola obutamuwa ssente, naye olumu asobola okutandika ogamba Seeka akola bw'ati emirimu, naye aba asobola okuyiga, naye n'atandika okukola. Naye abaana abamu osobola omusembeza ate n'ayagala okufuna amangu okusinga ggwe, ate nga si bwe kityo bwe kiba. Omuntu atandika mpola ne yeezimba. Omanyi ekintu bw'oyagala ekyamangu era tekiba kirungi. Gwe kyali kikutuuseeko okuba nti olina omukozi n'ayagala okuba nti yeefuga okufuuka boosi? Kyawo si kintuukiddeko ddala nnyo muganda wange. Ogenda n'ofuna omuntu
naye ate n'atandika okuyingirira mu mbeera ey'okusuubula ng'ebintu byabibba nga ogenda n'olaba ng'olumu akwatagana n'ebiguruupu ebikyamu ne bookisaamu ebisumuzo by'amasitoowa ne bakubba emmaali yo. Kale embeera bw'etyo mwe tutambulira naye nga tewaba byangu. Yesebo. Olowooza abavubuka bano kuba tuzze tulaba abavubuka bangi oli awo baagala okuba nti no bafuna ebyamangu ng'ate tebaagala bikolerera. Omuntu ali eyo ng'ayagala okukola bizinensi naawe nga muvubuka ayinza kukola ati? Nze siina buzibu bwonna omuvubuka yenna ali eyo ng'ayagala oba obuyambi bwange oba ideas ez'enjawulo, kubanga abantu abasinga babeerayo nga balowooza ebintu tebisoboka. Naye nga nkulayirira tewali kitasoboka mu nsi muno, okubanga weewaayo nga naawe oyagala okuyiga ate nayo ng'ojja ttambula nga bw'olina ottambula, kubanga abamu ajja n'akwebuuzaako n'ogezaako okubanga omulaga ekyokkola ate ne yeefuula ati nno amanyi nnyo okusinga ate n'atomera. Bw'amala ottomera ate n'akomawo. Naye nze siina buzibu bwonna, omuvubuka yenna ayagala okuneebuuzaako idea zonna tuzigabane. Alhamdulillah wendi mukadde. Musiraamu Karim, oli mu fashion. Business ya fashion. Naye abavubuka ennaku zino tulaba era fashion yeriko. Sanga omwana ayekubye ekikumba, olina edduuka lyo ddene bwe riti. Naye oba oli ayinza okwagala okujja n'agamba nti musiraamu njagala ompe ku kino ekikumba nene empale nene saati ngende nnyumemu nkuba eddisiko. Abo bwe bati abantu obaaniriza? Abo ntera obbaaniriza naye ate olumu ate bamenya nnyo. Olumu asobola okujja mu kiti ekyo n'agamba mpaamu ngende enkube ate bw'agenda tadda. Ayitirayo n'omukubira amasimu takwata. Naye ng'ate ebiseera ebisinga bw'ojja n'onsaba nsobola okukuwa ebyokwambala ate bw'obanga otuuse gy'otuuse ne bakyegomba wali badde osobola naawe ate otandikirawo bizinesi oba tuli ffenna. Naye nga bizinesi gy'otandiise ku bintu byange by'oyambadde, kubanga ebyokulabirako wano tusuubuza ebintu. So okuwa enkofiira n'empale n'ogyesala, bw'ogenda mu bavubuka eyo gy'ogenze bonna ne batandika okugamba owaaye ng'onyumye ebintu obijjawa. Abavubuka atandikirawo nze nabitumiza Dubai, ebyange biva US, nabijje China, nabijje Turkey, South Africa, Turkey. Naye nga neerabira nga yabijje wano ate neerabira awaso otandikirawo n'obusuubuzi. Enkofiira gye mba muguziza emitwalo oba 3 oba emitwalo 2 aso gitunde nanone endala. Awo obusuubuzi buba butandikiddewo. Buba butandikiddewo abo obusuubuzi. Yesebo. Naye abavubuka ennaku zino tuzze tulaba abamu bagenda e Bulaaya okukola wakati be balinga ndowooza bagamba nti e Bulaaya wali akasente. Naye omuvubuka n'akola miliyoni 4 najja neerabira okukola bizinensi n'ayagala okuinvestinga mu bintu eby'amasanyu agula emmotoka ya bbeeyi. Eyo pointi gyoyogeddeko nkulu nnyo era njagala tuginyumyeko. Omanyi abaana abali eyo ebweru abali mu Middle East, abali ne mu nsi za Europe bafunye nnyo obuzibu bw'amaanyi. Obuzibu bwe bafunye agenda n'atobera akasente ke, sente n'azikolera okumala ebbanga n'atuuyana. Naye n'agamba ninayo maama wange, n'agamba maama we njagala onfunireyo ka poloti onzimbire. Sente n'atandika oziweereza mukadde we. Sente bw'atandika oziweereza mukadde we nyejjukira sente kikemo. Sente ne oba ogiweereza taatawo ng'oli eri naye aba n'ebizibu bye wano. N'abaana abenzize ndabanga bakaabira ddala, babakaabiza ddala lwa ssente ne famire zisasiseewo lwa ssente. N'osanga oli n'ayagala okuggyawo bazadde be naye lwa busungu ng'akoledde emyaka mingi naye agenda okudda eno ewaka nga tewali kiriwo. Era n'ayagala okwetusaako obulabe. Era nze kyenkubiriza nnyo abantu abali ebweru eyo, bw'oba olinawo osobola otereka akasente ko togeza weereza ssente n'ong'oziweereza baŋŋanda. Olumu famire zisasiseemu lwa ssente. Aye n'ekirala investments omuntu z'alina okukolamu bw'obanga oli bweru ekyokulabirako nga tonnaba tuusa kwagala kudda. Naye ate olumu ewaka olumu bafunayo ebbanga ne bakomawokko. Bwe baba bakomyewokko ne batandika okukola investments zaabwe. Nze idea gye nsobola okuwa omuntu wakiri ssente zo ziteeka mu ttaka. Naye ate obuzibu bwe bajja ate baagala nnyo okugula mu bibuga. Ajja n'agamba njagala kugula Namasuba. Awulira ayagala kulya swaga nga ayina ettaka mu Namasuba. Ayagala kugula wano mu kibuga kumpi, njagala kugula Kibuli.
naye ng'akuŋŋanyiza miliyoni 40 bw'ajja n'afuna kapolotike 5 ku 100 miliyoni 40 bwe bamuwa ekyapa kifu kiriko enkaayana naye kati lwaki tasobola fuluma n'afulumako wabweru bw'ekibuga? Omanyi omuntu ng'akyeyiya ekibuga kimusanga waali oba tuli ffenna omugagga yalumba ekibuga. Abavubuka ennaku zino bati okujja okubeera mu byalo baagala mu kibuga. Eyo mindset nkyamu nnyo, eyo mindset nkyamu nnyo. Ekibuga kigenda kigaziwa kubanga bwe tuddamu emyaka nga 15 omuntu ayali abeera ekyengera bagamba ali mu kyalo naye kati ate ekyengera kibuga era bwe tugenda empigi kati nawe tewakyagulika ekitemu naye bw'oba ne miliyoni 40 n'ofulumako ekibuga katono osoofuna ettaka nga ddene. Neroza seeka abaana ennaku zino bakyalowooza ebintu by'emyaka balowooleza wano omwaka ogujja njagala wali naye nga oba oluusi n'obusobozi tabulina. Obusobozi aba tabulina ate awo mwe basinga nnyo n'okukolera ensobi ng'ayagala okwepikira ekintu kyaba tasobola. Naye bw'oba ng'osobola okufulumako wabweru w'ekibuga n'ogulayo akatakako n'oddayo n'okomawo n'otandika oteekako projects zo kiba kisobola okukuyamba. Naye kati abaana babeereeyo n'aweereza ssente, famire zifunye obutakkaanya, maama yakozeseza ssente zange, maama namugambye anzimbire ng'amulaga nnyumba z'abaneiba. Agenda otuuka ate ng'ennyumba gy'amulaga nga kalinga kanaabiro naye nga ssente zaweereza nga nnyingi nnyo ssebo. Naye bizinensi eno seeka omuvubuka bw'abanga ayagala kutandika bizinensi ya fashion ng'alina ekirowoozo kya bizinensi ya fashion ayinza tandika na ssente mmeka? Anti mwami Makona oli twayogeramu ne nkugamba sobola kugamba muwendo mutuufu kubanga abantu abamu bamalamu nnyo bannaabwe amaanyi kubanga kati bwe nkugamba jangu n'emitwalo 2 ejja $, nga togiwuliranga nako era ojja kugamba awo sijja kumalako. Naye ebiseera ebisinga kasitawulira emitwalo 2 ejja $, nawulirako n'akagambo $, abajja kutya naye nga ne bwoba ne ssente nga ntono osootandika fashion nga bwe nakugamba osoofuna akafo nga kali bize nga mu busababs eyo Kamwokya, Ekaleerwe, Namasuba ku Siteera ofuneyo ka boutique ko nga katono ne bw'ojja ne ssente nga ntono miliyoni 5 so otandika osuubulamu n'obuntu n'oteekayo ku boutique. Waliwo challenges wamu n'ebirungi ebibeera mu bizinensi sooke tusandikire ne ku birungi. Musiraamu ng'oggyeko okuba nti nno oli successful mu eno bizinensi olina bizinensi erabika esukkako mu emu ng'oggyeko eyo fashion olinayoko akantu ke wenyumirizaamu ogamba nti butuufu kino nakikola nakijjamu eno bizinensi kye neenyumirizaamu ng'oggyeko nti no oyambaza abayimbi yesebo kye neenyumirizaamu ennyo mu bizinensi yange eno kye nsinza okufunamu gye bayita emikwano. Ekyo kikulu nnyo nga sinaba kugamba birala byonna naye nfunye nnyo emikwano egikyusizza obulamu bwange mu bizinensi eno. Kababa Abachina, kababa Abataaka bonna niye mbafunye wakola bebataki bonna era mashallah niera nayo mbadde nkwagaliza nnyo naawe ojje tutandike tusuubule inshallah. Kati nfunye emikwano mingi mu bizinensi yange eno ate ne ginnyongerako kinene kubanga nali nakikugambako bwe twanyumyamuko wano ebigambo ebyo bye twayogera ne nkugamba emikwano gye gikwongerako era kikulu nnyo omuntu alina emikwano nga gukugattako era olina okugunywereza ddala. Watuba n'emikwano gya njawulo naye kyensinza okufunamu gye emikwano. Ekyokubiri waliwo ne property yange gye nagula awo si wala nnyo mu kibuga eri side zaawe Nakabuga awo. Nakabugo siwe wano side ng'okwata ebuloba ng'okwata ebuloba awo waliwo akantu kange nateeka awo nga nkapulanningirako mu maaso awo yesebo wateekawo kapo kantu kyawe. Waliwo ettaka lyange eririwo ninawo ettaka linga obugazi bwalyo ddenemu naye nga liriko ebintu byange ebitonotono naye nga ebbanga lye naliguliramu era kye ndi mugamba abavubuka ebbanga lye naliguliramu emyaka nga 10 emabega naye kikwewuunyisa ettaka likula nnyo value value ekulira ddala kati mu myaka 10 bw'obanga olina ettaka lyewagula oba liri mu eka 10 plus nga liri mu eka 10 kakitegeeza ssente z'oba ofunamu
ziba zikubisizaamu ddala. Naye kati okwata ssente tewali kikula nnyo nga ttaka. Ttaka lyo likula kubanga woolowooleza nti wano kengule wano miliyoni nga 10. Yesebo. Ligenda okuwera emyaka 5 ng'olinya endala. Bwe kiri zo zirinnyira ddala. Kubanga era waliwo abaali balimpaamu ssente niye ne ŋŋaana. Nga nze ŋŋamba era value ekyakola ki? Ekyakulira ddala. Waligula just n'oliteekaawo kati n'oyagala likule bukuzi oba olina ebintu biwateekako n'ogamba nti kati kuli nnyaanya obutungulu kuba abasinga ababeera mu fashion. Kiba kizibu ate okudda mu mulimi. Nedda omuntu tekiba kirungi nnyo kuba na mulimu gumu. Ate nakyo kikulu nnyo kankyogereko. Abantu abasinga obeesingira nnyo ku mulimu gumu. Naye olina okukola emirimu nga gisingako mugumu. Guno bwe guba guganye guli gutambula. Guli bwe guba guganye guno ne gutambula. Naye abasinga obwongo bwonna bwonna bagenda ne babutuuza ku mulimu gumu. Niye ofunayo zi side hustle obulimu nga butono ku bbali n'obanga okola. Kati ettaka eryo eriri ennakabuga awo nafuna omuvubuka gwe naliteekako lyakamalawo emyaka 10. Naye omuvubuka eyasooka yamalako emyaka 7 ng'ali ku ttaka eryo. Ne mugamba siina kyenjagala ku ttaka lino. Naye kyenjagala kulinkuumira. Ettaka wali muwa myaka 7 alikuumire ku mwaka 7 alinkuumire just dinkuumira. Naye ne mugamba kuba we nali ndimuwa namugamba lino ettaka lisobola okyusa obulamu bwo kubanga we libanga liri wano mu kibuga ezo yika 10+ zisobola okyusa obulamu bwo buli kyoteekako kyonna ayinamu ku magezi. Naye nkulayirira omuvubuka eyasooka oddibeerako yamalako emyaka 7 n'atuuka oddivaako nga talina kyayina nga kyaliko kozesa bikuba kyekisookera ddala drugs byakozesa. Naye nengezaako omugjayo nga mmanyi agenda tereera nga omanyi abantu abo mbeera nabo mpangala nabo nga ngezaako mukyuse naye ne bigaana. Era nendabira ddala ng'agenda kundeetera obuzibu ne musiibula. Niye musiibula talina kye yagenda nakyo. Naye kikwewuunyisanga n'emmere olumu zaabawa n'akawunga. Niye kweri ettaka. Ng'ettaka buli kimu kwekiri. Ng'asobola okulimako emmere, asobola okulimako muwogo, asobola okulimako obumonde, matoke. Myaka 7 ng'atudde okwo nga gwamwereza akawunga. Era alina famire. Yali alina famire naye era olumu ng'amanyi okunkubira akasimu bayinamu obwetaavu buno. Naye muli mutima nga nnakuwala nnyo okubanga omuntu ali mu kibuga ng'awo omuwadde ettaka ng'eryo asobola okyusa obulamu bwe naye n'asalawo divaako nga talina kyayina. Ate nenfuna omulala oyo bwe yavaako emyaka 7 nenfunayo omulala neŋŋamba ono naye kamuteekewo nemwesiga kangezese ndawoba naye asobola okyusa. Naye bwe namuteekayo naye kyeyeekola eyo ate kyali kisufu nnyo. Ate ebyono byali bisinga ku byoli. Ate ebyono byo kubanga yali akeera kuba kikalu nga n'emmere tasobola fumba nga akeera n'agolola bulungi akapale n'akasaati omusonso n'agukuba bulungi nnyo eddagala n'akuba ekikalu n'ayitamu n'agenda n'alya mu karestaurant naye ng'ali ku ttaka eryo eddene bwe lityo. Naye ate ebiseera ebisinga omukisa gujja lumu. Omanyi omukisa olumu bwe gujja omuntu olina okukozesa bulungi. Kati naye nentuuka ekiseera ne mmugjawo ne mugamba waaye tulemye okukanyaganya naawe. Ab'okukyalo batandise okumpa ripooti weeyisa bw'oti otandise okudda ku baka abasajja ndimufuna ripooti yaddanga ku kana akayimba baka abasajja beekiri era nenfuna ripooti ne baŋŋamba owaaye kuba bali bamanyi muganda wange. Ne baŋŋamba owaaye Haji owaaye Seeka muganda wo tugenda mutemera wano jangu omugye wali ku baka abasajja mu kifo ky'okkola. Wamuwa ettaka myaka 10 nga ye myaka 3 kimalako emyaka 3 ye myaka 10 bonna emyaka 10 katono we myaka 3 ye nga akeera kuba kikalu kubanga yalina ettaka eddene. Ate tayogerwa ku kyala we ettaka lyaliko lisinga obunene libayika 10+ liba ddene. Tujja funa obudde tulambuleyokko inshallah Mungu atuwadde obulamu tujja kugendayoko kubanga kuliko n'emiti gya kalituusi kuliko n'ebintu ebitonotono. Naye kati lwaki ndeese topiki eyo abantu betubeera nabo olumu balemererwa okukozesa emikisa gye baba bayina
okweyongerako tuuka ku ddaala eddala. Kubanga kati makona nga ggwe osobola ofuna omukisa n'ogamba seeka nga bwe muliraanye tukole bwe tutya nnyongereyo oba ampa amagezi bwe gatya neeyongereyo. Naye ate kati Mungu bw'abanga akuwadde omukisa ne tukwatagana ate n'odda mu kukola ebintu by'ekisiru ng'ebyo kiba kinnakuwaza nnyo. Kubanga kati nze kye neewuunya seeka nti waddira emyaka kumpi 10 byonna n'osalawo ogiwa abavubuka babeere ku ttaka beekulaakulanye nga bo bali mu ndowooza yakuba kikalu era kyannuma nnyo ne kinnakuwaza nnyo. Naye nga duniya bwetyo bwetambula ate tetujja kulekeraawo era kukwatagana n'abavubuka kubanga era mwe tutambulira twagala ensi yaffe ebeere nga nnungi nga erimu abantu abategeevu abategeera abakozi nakyo kikulu nnyo. Kireetera abavubuka bwe bati okulowooza nti babeera balowooza nti baatuuka omusajja omuntu gwe balina Katonda gwe yabawa nti mugaga nnyo oba nti bwe mubanga muli myaka gye gimu n'atuuka okuba nga yeeyisa mu mbeera. Olumu giba myaka asobola okulaba seeka ali ize musaaga naye ate n'ayitawo we yalikomye naga ne bwe naakola kino seeka talina kyajja kunkola naye ate neyeerabira ate emikisa gye gyali mu kulinnyirira. Sebo nina kapaati kensinga okwagala okuwulira ng'ali kubaka abasajja bwe kiri nga olwo baani abakubira bakiyamaani ku kyalo banneyiba ab'oku kyalo nga lipooti batandise ogifuna ng'olwo oli akkubira gamba ati era ŋŋamba kubanga baali bamanyi muganda wange kubanga n'obwa simaati bwe yaliko Allahu tasobola kukwata na nkumbi tasobolerako ddala ye nga mu bubi empozi lwakutte enkumbi lwemba mugambye ngenda kujja nkulambuleko olwo najjayo enkumbi era mbadde ngenda kubuuza nti ng'emyaka 3 tolambulayo niye era ndwawo naludde okugenda nsobola okumala ng'omwaka mulamba nga sigenzeeyo. Naye ate kikwewunyisa ettaka bw'oliraba liri nkulayirira ne bwe mba ndiwadde ggwe era ideas zitandikirawo kubanga kyoba otaddewo kyonna ofunirawo ssente kubanga oli kumpi n'ekibuga oba otaddewo mboga otaddewo nkoko nyaanya byonna osobola biteekawo bisobola okyusa obulamu bwo naye n'ogezaako bbawa ideas era ne ideas n'enzibawa wabawanga ne ideas bulungi nnyo n'omunga akola kino ne kino era olumu ne mbasindika namu naye bw'agenda n'ateekawo ebintu ate tabirabirira byonna ne bifa nange amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba owaayi sijja mmalako nammwe. Kati omanyi abantu b'oku kyalo bazibu nnyo bwaga nti gundi ali kabasajja wa anti byonna n'ebiriko byonna n'ettaka osobola ofunirako obuzibu era n'okwokya ebintu byonna naye neebaza Mungu nange response nagiddiramu ddala mu bwangu ne ŋŋamba owaayi sifunira wano buzibu oba n'ekirala ab'oku kyalo basobola okujja ne balumba ne bamutuusaako obulabe ne bamugjawo ate n'enzira mu kufuna buzibu. Kati ettaka liryawo tukyalina alikuuma kati waliwo omuvubuka gwe naliwa era bentambuliramu waliwo omuvubuka gwe tubadde tutambula nnyo naye okumala ebbanga olina ekisa seeka nedda tulina kuyambagana seeka tulina kuyambagana asooka neeyisa bw'ate kati wataddeyo nataddewo owokusatu kati ye owokusatu ali kuki owokusatu oyo yagenze n'andaga nga alina ideas ze nnyingi naye ne tukkanya naye kubanga gwe nali ntera otumangayo olumu ne ŋŋamba waye genda onkeberereyo eyo n'agenda n'akeberayo naye ebbanga lyonna tuze tutambula naye najja n'ansaba omukisa n'aŋŋamba seeka tutambudde naawe kumala ebbanga ne nange mbadde njagala ompa omukisa nange nsobola okukyusizaawo obulamu bwange ne mugamba onaamalako nga nja mmalako ompa omukisa omuvubuka ne sitamuyisa bubi ne mugamba jangu tugende era ne mutwalayo ne mugamba ettaka liri amasannyalaze kwegali amazzi kwegali buli kimu ate amazzi nga gansulugana amalungi ddala ne ŋŋamba ettaka liri naye we nagenzeeyo okulambula ate nazzeemu nnyo amaanyi kubanga yansanyudde nnyo simuweereza kawunga ate yalina pulaani yabaddeyo n'akataka ke mu kyalo n'agamba Haji kankatunde nina ottereeza wano walina okyusa obulamu bwange naye nga pulaani zaateekawo mpitirivu n'agamba ngenda teekawo ennyaanya nina pulaani ezimbawo n'ekiyumba ky'embuzi nzirundirewo nina pulaani ezimbawo n'ebiyumba by'enkoko njagala teekawo n'ebigreens ebyo ng'olabira ddala alikyusizza lyonna kuba nze namugamba sirina kyenjagalawo njagala onkuumira ettaka ate nange njagala likyusa obulamu bwo famire yo naye efuna ekyokulya
abaana bafune ekyokunywa abaana basome niye njagala olikuume omuvubuka nampuliriza bulungi ebbanga eritali ggwanvu nnyo nabadde nagenzeeyokko niye okulambula waliwo progress y'amaanyi era nenziramu nnyo amaanyi nga ndaga ayagala okukola yesebo abavubuka abasinga kiki kye twayogeddeko nti bo akwata kasente aba ayagala kugula namasoba aba ayagala kugula makindi neerabira nti nate boogula eri osobola okuteekawo nofune ettaka ddene n'oteekawo ebintu bino abasinga batya nnyo n'okuteeka okuinvestinga mu agriculture ate nedda agriculture era buli muntu enjala emuluma ssebo naye okuggyako abatutwala be bakyabulaabula mu kkotereza okiteekamu nnyo ku maanyi naye nga agriculture bw'ogenda mu nsi ezaakula ssebo omulimu tayogerwako aba w'amaanyi kati mu nsi ng'ezo ez'abachina ensi z'abamerika ate kikoonyisa ate abagagga ennyo ate be balimi abaffe wano tulowooza tukoleyo kano ketugende wano yesebo nyaanya ate ketutembe osanga ayinza okuba nti alina wasi okuteeka naye olowooza buba bunafu bwa bwongo kwagala mangu ki buba bunafu nakwagala mangu buba bunafu nakwagala mangu kati era nga kyoleese ekyo omuntu okuba nga ali bweru ali mu ttetenkanya kasente bwafuna miliyoni 5 n'agamba ayagala lumba namasuba ayagala lumba kibuli ne miliyoni 4 ng'ogafulumizaako katono nnyo mu kibuga ofunira ddala ettaka nga ddene nnyo ng'osooteekako buli kimu ate era ne bw'oba oli ekibuga kisembera kigaziwa kati mu myaka 10 we nafunira ennakabugo kyali kyalo ng'era abantu bonna bagamba wabaddeko ki okugula wano nga bajerega wabaddeko kyokugula wano laba gy'ogenza oguze mu kyalo naye ate kati bali mu kumbuuza wano wafunawo otya abali bakugamba nti nno wabadde kuki kati bakubuuza wano wafunawo otya mu myaka 10 kati era kikulagira ddala ekintu kye bayita ettaka kikulu nnyo ate kigaziwa buli kaseera kiba kikula omanyi muganda we kankubbireko ekintu kimu eno ensi kati gye tulimu ddala eno ensi mwe tutambula ensi yaffe Uganda biri ebintu bisatu ebitambuza Uganda obudde buno bwe twogerera ebintu ebyo ebisatu ekintu ekisookera ddala gye bayita ettaka biri ebintu bisatu ekintu ekisookera ddala gye bayita ettaka ekyokubiri ge magezi go ettaka n'ogattako n'amagezi go ekisembayo ekyokusatu ze ssente zo cash bw'oba toyina ebyo bisatu ogenda kukwatira abantu ensawo oba ojja kukwatira abagagga ensawo bwe kiri webadda nga toyina kwebyo ebisatu nga toyinaako kimu tugambye ettaka amagezi ne ssente biri ebintu bisatu bw'oba toyinaako kimu bw'omuntu era kati we tulaga mu Uganda yeyo embeera omuntu atayina ttaka toyina magezi toyina ssente ogenda sigalira kati kanku ekyokulabirako kwaba abasatu betwogedde Makona oyina ssente zo Mwami Masembe ayina amagezi nze Karimu nina ettaka si be basatu kati Mwami Masembe oba Mwami Makona ayina ssente oyina ssente zo wakikuba oyimiridde oyina ssente kati Mwami Masembe ayina amagezi ajja kunoonya Karimu ayina ettaka amugambe ettaka lyeryo ku lw'e Masaka awo wagulawo ettaka liri ku kkubo naye bwe tuleeta pulaani ne tuteekawo petrol station eba esobola okukola kati owa ssente ne bagatta n'ow'amagezi ne banoonya ayina ki kati olaba akasente bwe kagenda otambula kati oba tosigalidde kati yeyo embeera mwe tutambulira era abantu bonna bakole investments zaabwe bateeka nnyo mu mataka omuntu alina ssente funa omuntu w'amagezi akuwa ekyokukola kubanga abamu aba ne ssente naye nga tamanyi kyazikozesa aba ne ssente tomanyi kyagikozesa n'otandika ate gigumugolako katono ogenda ogira nga eweddewo naye noonya alina amagezi noonya ideas ez'enjawulo okuyiga tekuggwayo buli kaseera tuba tutambulira mu kuyiga noonya omuntu asobola okukwongerako n'akugamba n'akuwa pulaani
baba basinga balina ssente tebamanyi kyazikozesa naye nga yeyembeera mwe tutambulira abantu tebaagala kumanya tebaagala kuyiga ate banoonya nnyo okumanya era obusiraamu butukubiriza nnyo naye seeka waffe ali atya seeka Kasimu yagenze South Africa naye agambye nti yafunyemu obuzibu ate obuzibu ki nti bamubbiye ebintu ebyo ebifaanagana Allahu akbar nga kibi nnyo naye ng'ali atya ye mulamu yesebo kigambibwa nti bamubbiye nga kibi nnyo okusinziira gye yabadde atambulira eyo n'agwa mu baffere tugamba oba ayagalayo ku buyambi weetuli tugenda kwogera naye tulabe kye tugenda engeri gy'okumuyambako oba oliawo n'abantu abandi abadde nti nno baagala okumuyamba abasobola okumuyamba kyo kibi nnyo kubanga era ffe abamu tubadde tetukimanyi ate ng'oyo seeka waffe musomesa era abantu bamugoberera nnyo amazima amatuufu akyusiza obulamu bw'abantu omanyi abasajja abo bakyusiza nnyo eggwanga lyaffe omanyi obusiraamu buno kati osobola abaseeka Kasimu nga bw'omulaba alina abagoberezi bangi abatali basiraamu okimanyi ate alina abagoberezi bangi abamukkiririzaamu nnyo ate nga si basiraamu kati sigamba oba asomesa busiraamu bwokka omusomo gwo guba gwa nsi yonna era bangi nnyo bakyusizza era tumusabira nnyo Mungu amumalire byonna ate abimuyiseemu message yange gye nkugamba bw'abanga alina obuzibu bw'alina mujje mututuukirire tulinayo baganda baffe bangi era nze kamwa kwogera ninayo baganda bange bayitirivu nnyo ensi ki gy'otatambuddeemu seeka nedda tetutambudde ensi zonna naye nga mu nsi ezisinga tutambuddeyo n'ofuna experience abantu abasinga baagala okutambula naye nga baagala okutambula nga tebalina eimu bwe kiri era baagala kutambula butambuzi naye nze mu nsi ezisinga ze ntambuddemu nfuba nnyo n'endekayo abantu mikwano n'endekayo emikwano kati nkulayirira seeka Kasimu oba yafunye ebuzibu e South Africa era atutuukirire tulinayo baganda baffe bajja muyambira ddala era eyo message gitwalire ddala omugambe bw'aba ayagala obuyambi bwonna oba omuntu omutuukako ne waali kati kisobokera ddala tulinayo baganda baffe tugendako kuba nti no twogeramuko naye obubaka obusembayo era bwempereza abantu bonna kweyisa bulungi embeera abantu mwe bali si nnungi abantu banoonya ekyokulya tebakiraba era nkubiriza nnyo basuubuzi bannange n'abasiraamu baganda baffe muddukirire abantu mu bayambe kubanga emizikiti egisinga kati abantu abasinga we basubulukira ne mwami Makona abantu abasinga tebali bulungi kubanga olaba mu ssaawa z'okusubulukaawo emizikiti gijjula emmere nga temala abantu ebyokunywa tebalina era bonna abalinamu mbakubiriza muddukirire emizikiti egyo musubulule abantu mujja kufunamu empeera kubanga waliwo abasiraamu abamu ye nga bw'aba asibulukuse ku muzikiti ajja kuddamu kulya ate mu kusibuluka era kati era olaba obuvuyo bubeerawo nnyo ku mizikiti abantu balya tebafuna kyakulya kimala ng'olabira ddala bw'aba alidde tagenda kuddamu paka ate mu kusubuluka kati nkubiriza nnyo abasiraamu bonna buli yenna alina obusobozi baddukirire abantu tweyise bulungi tweyagalize ffenna tusonyiwagane guno omwezi gwa bwagazi era Makona weetereze era piraawo bamaseeko ina mikwano gyo bangi yesebo Karim ate nga alina bizinensi ye wano ku Nabukeera level 2 yes level 2 shop number eri H15 ne H16 yes namba y'essimu eri 0755 033 093 ye namba y'essimu era wano wetusangibwa era ndi musanyufu nnyo weebale neera kujja tukyalirako era abasiraamu bonna mbaagaliza ekisiibo ekirungi era musiibe mwenenye mukoleremu emirimu emirungi era Mungu ajja kuba abongera baraka omanyi Makona omukono ogugaba Mungu amala n'akuddiza era abasinga tebasobola kitegeera naye omuntu agabirize nnyo Mungu akuwa Mungu akuweera ddala era nkubiriza nnyo abasiraamu bonna n'atali musiraamu kuba tulina wano mukadde waffe bambi yatugendako kikwewunyisa bali bamuyita mukyala Ssekyondwa oyo maama waffe yatugendako yali akolera wano mu Nabukeera oyo omukyala yabadde azze nga atulera mukyala Ssekyondwa naye alina ebintu bye yali akola ne ffenna nga twewuunya ate nga si mukyala musiraamu
yali mukyala mu 7th day era buli lwa mukaaga edduuka lye liba liggale. Nyoyo omukyala era kyemujjukirirako kati kankyogereko, oyo omukyala yali alina ebintu byakola nga bingi naye nga ffenna twewuunya. Bwe tutuuka mu kisiibo agula amenvu ebiwagu nga bingi, n'agenda buli dduuka lya musiraamu n'aliteekako ekiwagu ky'amenvu. Era bambi oyo omukyala Mungu amusonyiwe byonna ebyamutuukako era amusonyiwe byonna. Naye oyo omukyala yatulaga nga ekifaananyi ng'ajja n'atuyitamu engoye ze tulina eza dead stock, naga muyina engoye enkadde, muyina engoye ze mukyatayambala, najja n'atuzitujjako n'apakira ebikutiya n'agenda mu kkomera eruzira ng'azitwalira basibe. Eninga omukyala alina ebifaananyi byatuwanga bingi nnyo era Mungu amusaasire bambi. Era bwe tutuuka mu kisiibo nga kino mujjukidde ebintu bye yali akola nga weesa mukyala mu 7th day n'embeera gye yayisaamu abantu nga nnungi nnyo era abasinga banga alinamu bizinesi ne kasente tajjukira banaku. Naye olumu omwo mwe tufunira emikisa. Bw'oyamba omuntu Mungu akwongerako ate osembeza nnyo abantu. Omanyi Makona we tutuula nawe wano nga tuli mu kusubuluka, nkulayira bw'olya ku mmere yange gye nsasudde Mungu anzirizaawo. Kati ate n'ekirala kye nalaba abantu abasinga, omanyi kirabye nnyo mu Bayindi. Waliwo ensi mwe mbadde ntambula ng'Abayindi basobola oyingira mu restaurant Abayindi nga 6 ne batumya emmere ne batandika okulya. Kati bakola bbiiru emu. Kati eyo bbiiru bagirwanira. Abayindi abo baali basiraamu, babeera basiraamu. Bagirwanira buli muntu ayagala gisasula. Makona n'ogirwanira, nange n'engisika. Oli n'agisika. Abasinziza amaanyi n'agibajjako bonna. N'agenda n'asasula bbiiru. Naye nga muli awulira ayagala kusasula afune empeera. Naye osobola osanga abantu abamu bagenze mu restaurant balya balinga bana. Biru bwetuuka n'atuuka eri n'akinula ku bbali. N'atunula ku bbali. Naganze nalidde gumu kitundu, ze nalidde ebiri. Era n'olaba buli omu ng'asasula bbiiru ye. Naye nga kikyamu bw'obeera n'abantu n'omusasulira ekyokulya, nkulayirira Mungu akuweera ddala empeera nga nnyingi. Era muliisa abantu mu kisiibo kino, kuliisa abantu abali mu bweza, kyakuliisa abantu abali mu bwetaavu mubawe. Era mbakubiriza abasiraamu mwenna muliisa abantu, omukono gusumulukuke. Oliisa omuntu omukono gusumuluka. Mungu ayongera baraka mu bizinesi yo. Osusanga Makona alina ka bizinesi ke katambula. Ninga bagamba Makona akikola atya? Makona alabika alinamu kino, alinamu kiri. So ne beerabira alina omukono guli. Bw'ateekayo eri Mungu amala n'amuwa. Kati nkubiriza nnyo abantu mwagalize guno omwezi gwe tulimu, mwezi gwa mukwano, mwezi gwa kusonyiwagana, mwezi gwa kubeera mujjuvu, kubeera era olaba guno omwezi ensi yonna ekkakkana. Obadde okimanyi? Ensi yonna ekkakkana. Kuba nze nina kuba waliwo wooyita ku street n'osanga olaba abantu butuufu n'oweewuunya n'omuntu omanyi nti ono mulimu ekintu kyatasobola kukola naye n'osanga ng'ate bwe kiri. Bangi bakyukira ddala era n'ezo kilaabu ezo biki zonna ogenda zirabira ddala nga nkalu era sheetaani zonna zisibiddwa. Era guno omwezi ziri ku njegere era abadde akola ekibi takiddira. Niye nsaba nnyo tutambuliraawo mashallah. Eyo embeera kiva mu kikulwa kya muntu. Okuba nti omuntu ajja ku dduuka n'agamba njagala eri essaati, oli ate n'akyuka n'ateekamu sitooka eyamulemera. Nedda n'ekirala era ekyo Mwami Masembe kyayogeddeko kwe kiviira ddala kasitoma asobola okujja wano ekyokulabirako n'ansaba empale sayizi 32 naye 32 nga sigirina ne ŋŋaaka mu 36 abamu bakikola. Mu kifo ky'omutera mu kaveera sayizi 32 n'amuteramu 36 gy'alina nga tayagala kasitoma sente azizzeeyo azitwale. Naye kiba kibi nnyo kasitoma bw'atuuka gy'atuuse n'ajjamu empale ng'omuwadde 36 temutuuka muli anakuwala
n'obutadda kubanga kati customer ze akugambye mpa jampa ate omuwadde t-shirt mu kifo kya jampa obuba bubbi era Mungu tasobola kuwa baraka mu business kubanga bw'oba toyina kintu customer omugamba siina era ajja kitegera n'omugamba ninamu kino oba onaatwala kino naye abantu abasinga balina omulugube gwa ssente mulugube gwa ssente guno gwe gusiira ne business kubanga nze kati business yange nga bwe ngitambuza sifa nnyo ku kya ssente wadde nga ze zandeese niye nfa nnyo ku kyerinnya lyange kubanga bw'ofa nnyo ku ky'essente business egenda kugwa kubanga nga bwe twogedde ekyo customer akusabya 32 size ya 32 ate omuwadde 36 kakitegeeza ofudde ku ssente business eba egenda kugwa customer tajja kudda aba tajja kudda kati era nkubiriza nnyo n'abasuubuzi mwe tukolera emirimu baganda bange mwenna bwe tutambulira customer waba akusabye ekintu mwere ddala kiri kyaba akusabye kubanga olaba ne bwagenda mu busiraamu riziki yo esigala yo riziki y'omuntu ebeera ye era nze nkirina nnyo mu mutima gwange riziki yange tosobola kuweta koona makona Mungu waba yakugamba ojja funa kino era olina kifuna bwagamba tojja kifuna era tojja kifuna niyo ogenda n'osanga masikini mu duniya n'alwanagana kasitoma akusabye kino akusabye pisi 12 omuteredde mu 10 agenza otuuka gy'atuuse teziwera kati olowooza bizinesi ye gyabeera mu baraka tesobola kitegeeza obufere mu business buba bufere mu business era wajja yitawo myaka 2 mwaka gumu nga bizinesi egudde eteriiwo kati ekintu abasinga bakulembeze nnyo ekyabwa kasitoma omukutte oti omuwadde kyayagala nenkyakomewo tokulembeza nnyo kya ssente abasinga bagamba musiseeko ntya ssente kasitoma niye gamba kasitoma musigazizza ntya babamu bakiina nti musiseemu ntya ssente kasitoma mugjeeko ntya ssente tebalina nti nno kasitoma musigazza ntya niye ffe mmoto yaffe wano ku dduuka tugamba kasitoma tubasigazizza tutya nga bakyajja n'enkya bajje naluli ffe tekifa nnyo ku kya ssente wadde nga ze zaatuleese naye kasitoma tumusigazizza tutya ekyo kyekikulu ennyo era abavubuka bonna bonna mbakubiriza mutambuze n'amazima amazima gasinga mu business omanyi mwayi makona Mungu riziki yo nkulayirira teweta kuona niwe oba okola otya kubanga era ogenda n'osanga mu mirimu gye tukola olina kuba enkokola woolina kuba enkokola niera mwattu onakuwala niera Mungu amala n'akuwa era amanya wajja okuweera ne lugenda abantu bafunye challenges nyingi nnyo mu mirimu gye bakola egy'enjawulo kubanga abantu balina emirimu mingi gye bakola naye bafunamu nnyo obuzibu bungi naye kulemerako tetupowa challenges zibeeramu n'amazima kubanga tewali muntu ajja kujja wakuwa ekyabwereere naye kubeera nga tukwatagana ffenna. Yesebo kati ekyo kyaleese kati tulina nze nina abavubuka bangi nnyo abadde bajjanga wano ku dduuka naye abamu nga badijje ba kilaabu abamu nga badijje ba kilaabu abamu babawunsa b'abayimbi baffe abamu babawunsa b'abayimbi baffe abamu nga batambula nnyo n'abo abayimbi naye ng'olumu bafuna ebiseera ne bajja wano ne bampagira najja mu bidongo najja nangulako enkofiira kale n'ayambalira ddala ng'anyumye kati mwami Masembe kyabadde abuuza ekyo kati omuvubuka bw'agenda n'afiitinga mu bayimbi baffe abo omuyimbi n'amugamba owaye ng'onyumye nnyo oli smart yesebo era kati omuvubuka soogamba awowaye nze ndi smart nze engoye zange bazimpereza kuva mu US kati nekikusobera nga yali badde amugamba enkofiira ya mitwalo 4 oba onoonya gimuguzizza 3 n'ayawulako omutwalo gumu kati abo abavubuka abamu abalina mindset ennungi obulamu bwabwe bukyuse nnyo mu mikono gyange nga tutambula ffenna kati agenda n'ayambala bulungi omuntu n'akyegomba n'akimuguza bw'akimuguza n'akikola enfunda naga niye bwe nzigulawo ka boutique kange okimanyi nsobola okukola ng'atandikidde wali tatandikira ka boutique atandikira mu nsawo aba n'ensawo yo nga nnene n'ateekamu obukofiira ebintu bye nga bingi kati mwami Mako nasooka kuba yagalayo empale n'amulumba waali
namugamba waye empale zino najjamukko awo obusubuzi babukoze eki atandikirawo mpola n'akolawo akaduuka naye abamu bamubuuza wabijjewa byavudde Canada byavudde US so nga yabijje wano downtown naye nga mindset ebayo osobola okyusa obulamu bwo n'otandikiraawo n'oggulawo ka boutique ko mbalina bangi abalina bu boutique makindi awo ku Steera entinda yonna ninayo abavubuka naye nga batandika bwe batyo naye kati batambulira ddala bulungi n'abamu ne China tugendedde ddala tutambula nabo yatandika bw'atyo mpula naye n'omulaba najja n'akwebuuzaako aganseeka njagala ontwaleko China omugamba tewali buzibu kati era nga kyombuuzizza neetaaga ssente mmeka naye ssente ze baba nazo ziba ntono teziba nnyingi asobola okugamba ŋŋenze n'asubulayo obuntu bwe tabuyisa mu konteyina naga nka abuyise ku nnyonyi ajje nabwo era aba asimbudde China naku 2 nga se ne maali nga mpya n'atandikirawo obusuubuzi bw'empola obulamu ne butambula. Seeka abantu mubakubiriza ne mbagamba nti bajje mu busuubuzi naye abantu abasuubuzi bakomplaininga naddala ku bakozi be bakozesa abakozi be bafuna okubateeka nti nno babateeka mu dduuka bakole nabo naye oba oli awo omuntu gwe yaleeta ate newekanga nga muyisizza bubi bwene embeera yali ekutuuseeko. Embeera etuuse nnyo ku basuubuzi abasinga era mwattu olaba abasuubuzi abamu ne bizinesi bagivuddemu lw'abakozi era mwattu osoosanga omuntu nga atambula bulungi mu dduuka lye agende China n'asuubula naye nkulayirira abakozi ne basuula bizinesi era abasinga abantu emirimu bagivuddemu lw'abakozi. Ekintu ekyo kyantuukako mwattu nina omuvubuka gwe nali nkozesa nga mukozi wange namujja mu kyalo naye namuleeta nga muvubuka muto nnyo mwattu weebale nnyo okubuuza ku nsonga eyo omuvubuka namuleeta nga muto nnyo nga si mukulu nga muvubuka era ategeera buli kimu akitambuliza ddala bulungi kuba we namuleeta yali myaka oba 19 yali myaka 19 awo kati ne ntandika okukola naye naye nga n'ekibuga takimanyi takimanyi mu kyalo bwe kiri nga takimanyi omuvubuka ne mmuleeta ne mmuteeka ewaka ne mugwa ka boys quarter ne mugamba ojja sulangawo mu ka boys wing ko awo tutandika okukola emirimu nga tukeera naye ne tujja naye mu kibuga ne tutandika okukola emirimu nemwesiga n'agenda ng'ayiga kuba n'amakubo yali tagamanyi era omuntu omupya omugamba olinnya omuvubuka oyo yali yava sayidi z'ebusoga yali yava sayidi z'ebusoga eyo tagamanyi era n'agenda ng'ayiga mpola n'empangala naye mwaka gumu ogwokubiri ogwokusatu n'agenda nga ayiga ebintu kati ekibuga n'atandika okitegeera ekibuga bw'akitegeera yali ayagala nnyo obwa DJ omumikisinga ebidongo ebyo ng'abyagala nnyo ate wano embeera mwe tutambulira era tutambula nnyo ne industry ya music wano ba DJ tuba nabo abayimbi tuba n'endongo kati era oyo omuvubuka ne tutambula naye nga atandise okufuna emikwano gy'enjawulo omuvubuka bwe tutambula naye n'agenda nga amanyira buli kimu omuvubuka yankola ekintu kye sitajja kwerabira mu bulamu bwange omuvubuka yatandika okunziba naye nga simanyi era kyenkugambye ekyo abasuubuzi abasinga bonna bizinesi bazivuddemu niye olumu n'alaba nga ssente taziraba neebuza oba ssente buzibu ki naye nga so omuntu akubba nga tomanyi ng'olaba weerumya ebintu wemuto byetuusaako bizinesi yo ekule niye ogenda okulaba ssente zikendeera mpola niye olumu nga omuvubuka oyo gwe waleeta ate yakufukidde ate ekizibu nanyini bizinesi omuvubuka ne tutambula naye omuvubuka ne mmwekengeramu natambulamuko ne ngenda kwolidde nenfulumamuko mu ggwanga kati bwe nkomawo sitowa zange ne ntandika zirabamu nnyo ebituli ne ngamba oba waliwo ekitatambula bulungi ku dduuka nga ndaba movements eziriwo obwama buyitiridde nga waliwo bakasitoma abamu bwe bajja beekuba obwama n'omuvubuka ne ntandika okwekengeramu kati omuvubuka ne ntandika omutambulirako mpola
omuvubuka ne steps zakola omanya abavubuka olumu bw'omuleeta n'amalamu emyaka 5 beena ate ayagala kwefuula nnyo mugezi n'ayagala okutegeerera n'agamba seeka entegeera ye ekomaawo naye neyeerabira ekintu ky'oggwa okoze eki gwakitegeera gwakizimbye omuvubuka bwe ntandika omumutambulirako ne ntandika ofuna obujulizi engeri gyanzibamu era n'obujulizi ne butandika okujja olwo nga mutaddeko amaaso kamera nga zimuliko mpitirivu omuvubuka ne mumuteekako kamera nga nnyingi omuvubuka nga nziba n'obujulizi ne buvaayo omuvubuka bwe yali nga nziba nga teeka ejja bbisa kasitoma bw'ajja n'agula piisi 4 amusibira piisi 8 nga tolaba bw'oba oli bize wano mu kupaakinga wano kati koodi azze oggula aba ne koodi y'omuvubuka baba beemanyi sigamba akikola bukozi koodi baba bazimanyi waliwo bakasitoma abamu asobola okujja n'agula ebintu nga mu kikutiya n'akiteekawo ku bbali kati bw'akiteeka ku bbali omuvubuka bagenda okulaba ebintu ebiri awo ng'ayola ebintu ebirala mu dduuka ng'abyongera mu kutiya olwo nga koodi agimanyi kati omuvubuka kyatuuka ekiseera ne mukwata lubona niyo omuvubuka yakaaba amaziga kati bwe namukwata bwe nti kinasooka okukola kumuggyako ssimu ye bwe wamukwata bwoti wamukwata lubona namukwata lubona ne muggyako essimu ye ne mugamba tuulirawo wansi ne mugamba essimu giggyemu password essimu bwe yagiggyaamu password ne ŋŋenda mu bifaananyi bye katono nzirike kyenasanga mu ssimu y'omuvubuka natya omuvubuka ng'alina omukolo gwe yakola nga simanyi ekyokukola omukolo sobola kivumirira kituufu naye omukolo yagukola mukolo ki gwakwanjula mbaga yakola omukolo gw'okwanjula naye ate nga gy'agenza okwanjula ate nga mukwano gwange nga wali tomanyi nti akoze n'omukolo ng'omukolo gwatambula nga simanyi era kyankubira ddala wala katono ngwewo n'ekigo omukyala gwe yayanjula yali mukwano gwo yali ki omukyala gwe bagenda ne bakolerako omukolo oyo omukyala yali mukwano gwange nga mwesiga nnyo ng'ebimutunyumya nga bwomanyi sekita mwe tuli abantu bawamu enkwatagana ebimutunyumya n'ekyankuba wala nnyo ng'emikolo gyatambula nga mukulu munnange taŋŋambye kubanga eyo tayimu eyo aba mukulu munnange kubanga ono omuvubuka nze yamujja gye mujje aba mutabani wange kati ate bw'abanga yakola emikolo n'abanga emikolo yagikola wa mukulu munnange olumu era nga tusisinkanamu gye tugenza osuubula ne tusinsikanirayo naye nga mukulu munnange ne mu bifaananyi ne mmulaba nga mwali bulungi nnyo katono ngwewo naye neebaza Mungu era yoyo omukyala gwe nkugambye omukyalo oyo yatugendako era byali byansobera nga simanyi waakuddukira kubanga ebiseera obwongo bwakwata nnyo nga binsobedde nga ndabira ddala embeera mwendi ng'abavubuka banzibadde okumala ebbanga ddene nga nange ndaba sitowa kurimu bamugjamu yenna ne bakulekeramu dead stock nga ku dduuka wano bafuna embeera gye bateekawo baba ne koodi zaabwe kale nga bankosa nnyo mu busuubuzi naye neebaza Mungu ndi mulamu era naddamu nengatta butompola oyo omukyala we nafuna obwo obuzibu oyo omukyala Ssekyondwa era oyo maama waffe oyo nali mwagala nnyo yalina omwana gwe bayanjula nedda si yalina omwana naye oyo omukyala tumutwalanga maama waffe wano mwe tukolera emirimu era bw'oba olina ekizibu oba ewaka oba wa nga tumutwalira ddala nga maama nga n'ensonga z'ewaka ziyingiramu n'abatuuzanga abaana era oyo maama bambi Mungu amuwumuze kubanga yali mukadde waffe nze nali nsobeddwa era mweyo embeera nali ngenda kukoleramu ensobi nnyingi naye bwe natuukirira oyo omukyala yantuuza nga tetunaba kutuukaawo olwo banga kiri wamutegeereramu nti abadde akubba
emikola agikoze. Yesebo wali wayiseewo omwaka mulamba bweddu ng'omukolo gwaggwa dda mwaka mulamba ng'omukolo gwaggwa nene ekitegeera ate omuvubuka yanzibwa okuva dda emyaka emabega kino kwegamba kyali kiva nnyo okumwesiga nnyo n'otuuka omanyi si kumwesiga omanyi ebiseera ebisinga era bw'osanganga abantu ng'emitima gyabwe gikyusa olumu tobanenyanga omanyi abantu abalungi mu nsi gye bali naye olumu emitima gy'abantu gikyuka lwa bikolwa bibatuusiddwako naye ate ng'era abantu be babatuusizzaako okukyusa emitima gy'abantu onoosanga olinze si kyayamba nakoowa naye aba n'ensonga ze lwaki era olumu togeza kujajinganga nnyo muntu osoosanga omuntu ng'ayina embeera mwayita naye n'ogamba naye Makona nga yeeyisa bw'atyo Makona nga yagamba abantu yabavaako tomanyi Makona biki bye yayitamu era bw'otuuka ne mutuula ne Makona wansi asobola okukunyumiza ate bwakunyumiza n'ogamba omusajja yali banno omutuufu kati ebiseera ebisinga abantu bajajinga nnyo abantu nga tebamanyi kiri mabega naye embeera bweti musiraamu ndowooza ereeterwa kuba nti nno oba omuntu ng'omuvubuka naddala oba bayaganya abakyala oba abakyala be baleeta gundi eyo n'atandika okuba nti akyuka anedda kati olaba eyo embeera olumu etera bireeta giba mikwano group kizooyina omanyi waliyo group z'oba nazo nga zo nkwanyi era mujja kgenda mu bakazi n'oba ne group bo nga bakozesa drugs era mujja kudda mu drugs n'oba groups bo nga baagala kujooga bwe baba bayingidde mu governor bafuna ne ba bodyguard mbeera kati olumu groups ezo nazo ani mukwano gwo yasobola okwongerako olumu kyoba olina onnoonya kati then ekyabakyala ne kiryoka kiyingiramu yesebo kati maama ngenda mulaba mukadde nga mulaba mutuukirira nga munyumiza sitoole zonna era nga nkaba n'amaziga mu maaso ge nemugamba mukadde embeera mwembadde empita yeeno mukadde banzibye ekyokola omukolo sikiinaako buzibu ne baali badde bajja ne baŋŋamba mutabani wagenda kukola bw'ati ne bw'ati naye ate gy'agenda ate nga mmanyiiyo ekyankuba wala nnyo mukadde nga mugamba nga bwenkaba n'amaziga nejjukira omuvubuka nga mukutte mutaddeyo mu kkomera omuvubuka wabeera mu kkomera kati mukadde naŋŋamba mutabani ng'olabye naŋŋamba tuulira awo ne tutuula naye ne tutandika okunyumya naŋŋamba era yampa n'akatambaala ako nkyakayina by the way naŋŋamba weesiimuule akatambaala ako yakampeera ddala oyo omukyala Ssekyondwa naŋŋamba weesiimuule naŋŋamba buzibu ki ne muyitiramu embeera yonna naŋŋamba ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri bw'obinziramu nga bwenjagala okkiriza ndi maamawo ne mugamba mukadde nzikiriza oli maama wange era nzize wano nga mmanyi oli maama wange ekyokubiri bye ŋŋenda okugamba byonna onaabikkiriza ne mugamba mukadde tewali kye nsobola kukujeemera manya kakadde oba oyagala kuwulira exactly mukadde ne mugamba mukadde kyonna ŋŋamba kyonna ŋŋenda kikola naŋŋamba biri ebintu bibiri naŋŋamba mutabani olina obulamu otambula ekyokubiri wootuuse tewali akutuusizzaawo okujjako mukama ate gwe weetuusizaawo ne mukama Katonda okuba n'ekisa gy'oli nakukwatira nako niye omuvubuka nga muyinako obusungu nga ŋŋamba ŋŋenda mufiirako musibe keebe kooti nja giyingira ŋŋende muweeko obujulizi kubanga obujulizi bwonna mbulina mukadde naŋŋamba oyo omukyala eyatambuza emikolo mukwano gwo musonyiwe ku mutima gwo kyekisooka byanjawulo musonyiwe ku mutima gwo ekyokubiri kyenafunamu nnyo obuzibu era nendwawo awo naye naŋŋamba omuvubuka mugjeeyo mu kkomera omuleke agende obusungu bwe nali mulinako sikyabyagala naye neŋŋamba nenzijukiramu namugambye byonna nja bitambulirako maama tukwagala nnyo
n'atulaawo n'aŋŋambamu ebigambo bingi ebimu bye sitasobola kwogera wano. N'aŋŋamba oli mwana muto, emirimu okola bulungi era Mukama ajja kuwa blessings. Kale fine bakukosezaamu mu byenfuna byo naye osigaddewo ogenda kuddamu okole. Ate bw'ojja ekintu ku mutima gwo ofuna peace of mind, emirimu gyo gitambula. Era kasita okkiriza ekintu ekyo. Kati omuvubuka baali bamutwala Kitalya nga bamutwala Kitalya ali ku rimandi. Kati wa mukadde nagendayo Lwakuna, niye omuvubuka nga bamuleeta mu kkooti Lwakutaano, naye nga mmaze okwetegeka bagende bamusalire wakiri bamusalire. Mukadde n'anteekamu awo ebigambo n'aŋŋamba mutabani olina kukola bwoti ne bwoti, sente ogenda kuddamu ofune, ojja kukola emirimu gyo, fayini ofunye obuzibu naye gwe guma bikwase Mukama Katonda. N'oyo omuvubuka mbadde nkusaba nga bw'oŋŋambye kooti ye yankya, ate kikwewunyisa twalina mu kisiibo by then. Kooti ye bw'ebanga yankya, genda oyo omuvubuka omusonyiwo omujje mu kkomera. Era mwattu kye nakola kyekyo. Nagenda ku Lwokutaano omusango ne ngujjayo ne ŋŋamba omuvubuka musonyi. Naye kikwewuunyisa waayitawo wiikisi 2 omuvubuka ng'avuddeyo, omuvubuka yannoonya n'ajja n'ewaka we yali asula n'afukamira n'aŋŋamba seeka mbadde nsaba onsonyiwe, nakukosa nakubba obujulizi bwonna wabujjayo naye nsaba onsonyiwe. Omanyi omuntu osoomukola ekikyamu olumu n'atakufaako, naye nadda mu kisenge n'afukamira obudde bw'ekiro obwo n'asaba essaala. Tosobola kuba na mirembe. Era nkubiriza nnyo abantu totuusaako muntu bulabe. Omuntu asooka okusabira ne bikugoberera ebigambo oyo ankoze bw'ati, nze nali mwagaliza kirungi naye ate nze lwaki anjagaliza kibi. Mukama muweemu ekisinga okuba ekibi kyankoze. Kati ebiseera ebisinga yagaliza munno ekirungi naawe ajja kwagaliza kirungi. Era bw'oba obusiraamu kwe butambulira, njagaliza ekirungi nange nja kwagaliza kirungi. Naye bw'onjagaliza ekibi ate nja kgenda nkuloopeyo ow'omunene oyo atutwala saala etuukeyo, lwate otandika okugamba bankola kino ate bankola kino ate kino. Olumu bikolwa bibi bigoberera bwe bityo. Era oyo omukyala omule mirembe, amagezi ge yampa gakyusa obulamu bwange, gakyusa emirimu gyange engeri gye ngikolamu, ne gakyusa n'endowooza yange. Era okuva lwe navaayo wa mukadde, omukyala ne musonyiwa n'omuvubuka ne musonyiwa ne tutambula. Kati zezo challenge ezimu eziri mu busuubuzi, abantu bafiirirwa ddala buli kimu. Sente so azoogera naye nga sente zaali nnyingi zo sola zoogera, kubanga omuntu okubanga yali akubba buli lunaku ng'akubba ng'asenako busenyi. Olwo wali obeera naye mu Boys Quarter? Nali mbeera naye mu Boys Quarter, naye nga kikwewuunyisa bwe yamala okukola emikolo ate yagenda n'apangisa ennyumba kumpi n'amaka gange. Yali abeera mu Boys Quarter? Yes, sebo. Ate namaana apangisa kumpi n'ewange. Ewo n'avaayo? Ewange n'atavaayo. Nga bwe ziwera ssaawa 5 ez'ekiro abuuka ekikomera, n'abuuka n'agenda mu maka ge awali mukyala we gwe yakolako emikolo. Bwe ziwera ssaawa 11 n'ekitundu n'avaayo n'abuuka ekikomera naye adda mu boys wing ye. Kati bwe nvaayo ne tujja naye mu kibuga neefula ng'eyasuzeewa mu Boys Quarter. Naye n'akitambuliza ebbanga nga sikimanyi. Naye nagenda okitegeera kyankuba wala nnyo, naye mukadde oyo yangumya n'anziza, era kwe kutambula kuno kwentambula. Mu mutima gwange namusonyiwa, naye Mungu yekka yasinga okumanya. Nenze ku mutima gwange namusonyiwa, siina buzibu bwonna, emirimu naddamu n'engatta butompola. Omanyi maali enzibe teyala. Omunnaayo oli akatono. Abantu abasinga ogenda n'omulaba alwanira kino alwanira kiri, buli kimu agakizza. Naye nga at the end of the day bro, wenneera kijja tuuka ekiseera bakuteekeyo. Ffenna ekkubo lyerimu naye obudde bwe bwawukana, naye ng'ekkubo lyerimu. Oli aba akusooseeyo obusoosi, naye era naawe w'oba odda. Kati mweyise bulungi, eno ensi tugiyitako buyisi,
kati okulumya munno tekiba kirungi bw'olaba eri ggwanga agenda lirinnyako era n'obusiraamu bukisomesa nnyo bwe tuba kati bwe mba ntambula nga mu zaakedi zaffe muno mwe tukolera emirimu n'osanga ekikuta ky'amenvu obusiraamu bulagira kukijjawo bw'okijjawo empeera ojja kufunira ddala kubanga omuntu yalize n'akirinnyako ne kimukuba n'amenyeka naye kati wakirabye n'ogaana kijjawo kati bw'olaba nga munno oba waliwo ekikyamu ku kkubo kijjeewo empeera z'oba ofunye ziba nnyingi kati era obusiraamu bwe butwe busomesa era kambaagalize ekisibo ekirungi era makona naawe nkwagaliza ekisibo ekirungi oba ogenda kusiiba simanyi naye ate abasinga bagamba balina alusaazi era zigenda tandika kati kuttuka naawe olina alusaazi sirinamu alusa yesebo naye oba futaali weeri sebo yesebo kali sebo webali nnyo sebo omukulu Karim nga annyonnyola gyenvuddewe naddala mu bizinensi abasinga munnange tukozesa abantu naye ng'ate tetumanyi oba oli awo nti ayinza okugattako oba otwawulako so ndowooza musobola okujja mumusanga wano ku Nabukeera ku level 2 shop number eri H15 ne H16 buli kimu wekiri fashion kyonna kyoyagala okwambala engatto engoye baaga byonna n'empale ennungi tubaagala nnyo yes ne ideas musobola okujja buli kimu yes munamuna ng'oyagala idea ya business oba oli awo olina ettaka lyoyagala byoyagala okuteekako ate olina nekyoyagala okuba nti noweyongerako mu bulamu bwo olina akasente okaterese olina kyagala okukola osobola okujja n'omutuukirira musajja musiraamu omujjuvu ate nga munaye teyeerya ntama abakubiriza nti guno omwezi gwa kusiiba gwa kweddaabulula oba okitegeera so gwenna ali eyo omusiraamu munnange kyoba omanya nti nno guno omwezi gwakugaba buli woogaba ng'ofuna empeera makona lyemanya nkoze nekyali wange masembe tubagaliza ekisibo ekirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.